Na Kuluthum yali ku kituufu. Wennenyeza Kuluthum. Manyi mpagira Kuluthum. Nawe munnenyeza. Oba tomuwagira. Ulira. Teyawula Kalina kijayagala. Saka yazimba Kalina ya Kuluthum. Ekikulu yali Kalina. Osegedde. Mwali munyiseke bwayise. Bwayise mumanyi. Waliyo Kalina zakawuyonjo. Gokiyisizaawo. Wasokirira okukiriwa. Eno wali yajenu. Sheikh Ntale tabanga yakawang'amula. Bafuba okulaba ng'akajji bateekamu empataani. Abajjanga azemwe baza siteyazi ate tekubeera enveeta. Ng'omulaba wuuyo alabangalire bwayise. Mbira ku mawulire. Eno wansi Kalina yebwayi. abeera yatunda amanda. Nga waggulu toyi. Watoka moja mukoddomi wange. Ono mukoddomi omuki. Era abantu bangi puroguramu byakweyitako obweyise. twayiwa abantu bangi naye ono mukoddomi wange. Tugere ku akasinza okutunyumira kuyi. Mukoddomi onoolya. Twogere ku nsonga ya Kuluthum. Sijja kulya nnyo. Kazibeere wano. Tojalya nnyo. Gibeere bubeezaawo. Kuluthum Muzaata. Twogera ku Kuluthum Muzaata. Yamutala kajja. Yagenda okufanga mutalase. Yagenda okufanga mutalase. Yamutalase. Omukazi wali official. kaba na linnya lya bbaawo. Ng'afudde. Newaba mulamu. Ddala kufa abasiraamu. Nedda. Abaana lya taatawo. Ayinza okuba yagenda omuwasa ng'alina obadde alya kojjaawe. Nedda ng'ovudde kwejja wano mu Buganda oli wakuwasa erinnya lyo litwala mukyala Muzaata. Muzaata lyakika. Muzaata lyakika. Nga lwanga oliyita wanga ye Muzaata. Hamuza. Abaganda okwenzibwa obutamanya kwatula teeka omusajja yasa Hamuza gwe yasambawo yali oba erosi w'ebiseera ebyo n'atetenkanye Omusajja yali Muzaata Batte. Eryeddiini lyeriyo. Seka erinnya ly'eddiini lyali linnya. Batte si yaddiini. ye Hamuza kati erosi yaliwo ekiseera ebyo Hamuza azze n'atetenkanye Muzaata. mu lukiiko baleme mukola naye abasiraamu bangi balina amannya tetukuli lya ddiini. Ngani? Beeka. Nsereko Mutumba. Alhaji Muhammad Nsereko Mutumba. Ya Muhammad sirirye. Ono yalitugambye. Kale awo nga tuvuddewo. Allah amusaasira. Allah amusaasira. Baidenzi yali Sheikh wange. Nange Yalina musomesa wange. yasomesako ebiraali. Yali musomesa wange ku biraali bwayi. Nyongedde okutumira ku bayizi b'ebiraali mwebale kubaako. Okulaba. Abayizi b'ebiraali mwebale kubaako pulogulaamu eno naye okunyolwa kungi nnyo eri Sheikh waffe Muzaata. Okay, kakati Sheikh Mudepa idawe. Sibe tunuulira. Ensaasira taata wange Ntale. Ntale kitaawo. Ow'ebizigo. Weddira ki? Weddira Ntale. Sente nga yasiikamu nnyingi. Yazimba Kalina gy'ayogera ku kituufu yagizimba oba lwa? Yagizimba. Ntale wakati yagizimba omukyala teyandivuddeyo kugamba akakalina ako tekansaana kitegeeza oba wakazimba. Kino nkyogera nkyuse ntunule mu kamera. Sheikh Ntale bw'oba gy'oli eno naye omwannyinaze yeetaaga Kalina. Era obanga taata Kuluthum agize jangu tugire gya tutule ku mmeeza. Omuweeyo. Nga kukuwa bannyinaze babiri.
ensonga yali yaki Uganda wafana. yali kalina kuba katindi muganda nga asinga ku Kulusumu ng'ovudde ku kalina ebigigenderako ebirala nga bw'onoofuna omukyala ne mukkaanya nti owange tukole tutya ntyawonza okunzijawo zimbira taata ennyumba ye yamugamba kunzija wano nzimbira kalina waliwo yagamba ozimbira taata w'ennyumba yarabbi yagamba girongoosa agenda okugimpeereza nga yeetaaga ebbeeyi yeetaaga kuzimba mpya oliomanyi kweramu bwezi bweramu okuba nabubi katagamba kulongoosa n'ojjukira okwera okuba nabubi okusimula ogende nemwalimu erangi langi ate kwaliko plasikoni agati weza okutunuulira ng'ekyamazima bwana Ntale yali ku kituufu ne Kulusumu yali ku kituufu Wennenyeza Kuluthum. Manyi mpagira Kuluthum. Nawe munenyezamu. oba tomuwagira wulira teyawula kalina kijayagala Sheikh yazimba kalina ya nedda ekikulu yali kalina mwali muyiseko ebwayise ebwayise mumanyi waliyo kalina zakawuyonjo gyokiyisizaawo wasokiriro wali yajenu Sheikh Ntale tabanga yakawangamula bafuba okulaba ng'akajji bateekamu empata abajja nga azemwe baza siteyazi anti tekubeera enveeta ng'omulobo wuuyo alabangalire bwayise mbirawo ku mawulire eno wansi Kalina y'ebwayi. abeera yatunda amanda nga waggulu toyi kati bw'otonyeza bw'okitaga ekyosuulawa mu mandazi erina engeri obayiya space ntono white space Bwayi twamuyagaliramu. naye kati obuzibu mandaazi naye ate se oba gakula kuba gaggwawo Wagawo. ate oza bwayise yekka Kaka. newe walala w'omanyi nowonowono Buli olabanga ttooyi. Ebigimusa. Tebaga watolabye ebigimusa. Nga makiribona. ebigimusa birina kuba bikyafu mu mbeera ekizimusa ebirabika obulungi Buli olabye obulungi nga kibunya bulungi tekiba. nomantakola abantu nedondo alina ekikola ekiyirivu ate bw'oyogera bwotyo ow'Obutale badde ekyabagamba walano ku saapolo awo waliwo akakuba akakkirira kumpi ne kampuni ya baasi ebyo sirakwogera suwedi yakulukuta waati naye ebbali awo waliwo obuhoteri si restaurant obuhoteri naye abantu baba balya emmere beeyagala naye buli waggulu bakwatirawo piki eziba ziyitayita sawa zakafe nga ziweddeko naye balya emmere tebakola ki tebiri mu bwayisibwa temujja kufunira bwayise waliwo omusajja basanze nga tekali embeera ebeeyononese waliwo omusajja eyeevumbulidde erinnya ennaku zino mu kusoma ebirango social media jemba musajja ono mwabasoma ebirango nagamba naye ebyowunyawunya bye biwooma omugenzi abadde yetandidde nnyo ebyowunyawunya Abatakala n'abakazi. naye baidawe tukkirize nomwanya ennyumba ya Ntale nnyo bagitwala no tebagitwala naye gwomanyi omuntu okudibirira ekintu kisinzira kiki ekidibye etteeka lyali lize ng'oba onjagala okuntwala nva kalina Kuluthum yagaika kalina omwana yasaba kalina oli yazimba kalina nedda nawerera yali amuwaddemu nalinovetinga n'ennyumba yeseeka kasita yaseeka innovation yalanja malayika ddiwe Seeka bwe naye ebintu byonna byonna yali ayagalirako ekyapa ebeereye nti mutongole kitegeeza kyapa weekiri yakimuwa mumanya gange. tugenda kimuwa takyakimuwadde
mbozi mu kiro mulambo atwali twagala kulaba mu myaka ng'ebiri tambasuke ate seeka naye bwe yafunye n'emitwalo 2 miliyoni 2 gava wattasha owe South Africa omukazi wa Kiramu naye akiramu musinga agizimbisibe akiramu era nemunyo ono ngaakolaki ayogera luli yawagira bujingo wakati owakalega ate miliyoni mmeka kati awagira omusajja akiramu ono gyazanyira tetutegeera namugamba omuntu oyinza okubeera ne Kalina omwana nagikuba teke naletayo nga naye wagamba waneno waletayo obukodyo obupya kati akiramu ayinza okuba ayinamu wano nga musoka tusoka sewekiveeko oyinza okuba emirundi nate Kalina enegwa omala otogizima notonakugirinnya kusambirawo omupiira yikirawo Kalina ya Ntale egenda kugwa namu omwana teyagiraba nekyamazima atuzemyasiya olabanduga bamanyi ani amanyinga oli nazimba Kalinaye nomugamba Kalina oli nazimba Kalina Kalina evunda nomusaba ekyapa akapobwapa nga naye gakisulamu alabika Kalina evunda oli ekintu kino sekatala ina abaana ne Kuluthum akima kimawulire sekantale kwata baana bo bage Kalina yammwe bo balina ezaabwe yali abafunira bamaama waabwe bo balina ezaabwe bava mu bitooke alina PhD afunyira maama waabwe bava mu bitooke boina maamu boina maamu obeerawo otya oba ne maama maama kyeki abakyala bano bamaama bakuzaala bameka wazaalibwa bamaama bameka nedda njagala tukirisirika sirikankwata ono aye kale oba ojja kubaawo nange wendi abipinze tolina bamaama bameka kiriwo kiti mpulira bibyo waliwo maama akuzaala ne baganda be babamaama buganda wakuba wasunga bayita ba anti maama owokusatu yono taata balese ababa bato ba maamawo bona basigala baki bamaama afuddeyo maama omulala kiba kibi kika kiba kigaziye ogenda wono nosangayo ejjuni oli omutyanza okubanga yeyafunda mweganda bange oyinza ogende wala nosanga wakatwa kata mwenganda bange ekigeno tugambye Ntale kitaawo nze Ntale anuma kale Kalina sente yomuwomusolo yenuma muga yeetereze kubanga waliwo ekibulamu alina kampuni y'ebizibu ebino ebya Ntale eyo skin oitment Ntale ointment akuwa sente z'akalango bampi okayisizaawo naye kale tetugenda okukola Ntale mugambe nkuwa amagezi gano gawekitaawo omuzeyi Ntale mugambe Kuluthum we yatuuka Dr. Kuluthum badayimba mugeri muteeka ekitiibwa kibi ekyo Dr. Kuluthum we yatuuka PhD holder amanyirwa ekisinze nkyogedde kuba ne Ntale tayisibwamu maaso omusajja alina kasente ke asobola ozimba ka Kalina nokuzira kukirizibwa sikuzimba ka Kalina ozira azimba Kalina ate tadde omwana waba yavuddeyo n'akayita ka Kalina g'osinzirawo ga nti Kalina muzeeyi njagala ngende nawe ku Kalina nze Kuluthum munenya ekintu kimu seeka bwe yamuleka bwabadde alina okubanga akyali si mu mbeera ya bufumbo no naye seeka we yabeererawo kiro Kuluthum ne mulayi kitabumanyi okugjako fe ab'omunda nga omukazi wa gundi Sheikh Muzaata awo yali muto wali akatambi ka Sheikh Muzaata kyafulumye
akasembayo nga gamba oli musajja mutwalira omukyala ebibaawo naye Kuluthum teyali nnyo mu kamera naye ennaku zino Kuluthum yatandika oyingira mu kamera kulwanira nnyumba awo n'ebyagirimu byonna Kuluthum mbadde nze mumusaba kuba mukyala muyivu kyekisooka ate agenda kusanga okusomozebwa kw'abasajja abanyinga Ntale bangi yakigadde gweyafunye si musajja akakametulu edinitiyazi okamanyi kagwera bwe biggwanga baseka tetuli basanyufu nnyo kyali endinza muki omwana yabuza kyali endinza muki muguseka Kuluthum nze kyemuwamba okuseka tekukoma Kuluthum asokeye wali it will end in tears, it will end in enough. It will end in enough. omwana yagamba it will end in tears yali endinza muki ensonga yo naawe erimu naye Kuluthum alina okwesonyiwa kamera ennyo bwomujja mu kamera kati tankulekera okogenda siyinza butamwogerako kati ndowooza message agijje wano ku Fiki Media oyo omukyala talina nsobi ensobi talina omukyala nedda okwogerezebwa lwasalawo okwogereza kwekukwana weyasazeewo yabakyamwogereza kasaba yamaze tebakoze omika yawedde yawedde omutima gumutebenki bayinza okuba nga yagikoze omutima bagukeberera wa ogwange gulibutya okimanyi nti akiramu yakwata obusawo bw'omukyala omukwano bayinawe nange enkwatira mukyala wange ensawo oli abulako nakwata abantu nange nze n'omukazi wange nengatta omwamba musawo neweeba tezitowanzigikwata eyo sayini ya mukwano sayini ya mukwano ngikwata no tuli basajja baganda oli musaa mulangira naye okwata nsawo yange okwata ensawo y'omukyala wa mukyalawo mukyala wani nedda omusajja omubalira mukyala bakyala mukyala